ko jako akawuwo. Abalimi wamu n'abasuubuzi ba vanilla wamu n'ekirime kya kokoa mu disitulikiti e Bundibugyo bawanjagidde minisitule evunaanyizibwa ku by'obulimi okusindika ekibinja ky'abakugu mu kitundu kyabwe banoonyereze ku mbeera y'obudde ekyukakyuka buli kadde ekiviiriddeko abalimi okufuna amakungula amatono. Ssentebe wa disitulikiti e Bundibugyo Tukunihira Robert yategeezezza nti mu kiseera kino amakungula ga vanilla ne kokoa gakeeye nnyo okutuuka ku bitundu 30 olw'ensonga ezitali zimu gamba ng'embeera y'obudde ekyukakyuka buli kaseera ekizingamizza amakungula so nga ate n'ebbeeyi yennyini teyeyagaza balimi. From that time cocoa has been working very well. The production has been so high. But we are very surprised, the farmers are very surprised to see that for these 2 years, that is 2021 and 2020, the production has completely lowered down. We don't know whether it is a factor of change of climate or other factors, but for us we see nothing as far as weather has changed. We don't know whether the crop has grown very old that it cannot now persist. Abalimi b'ebirime bino bagamba nti okujja kw'ekirwadde ki COVID-19 nako kubakosezza ebitagambika ng'ebiseera eby'emabega kiro ya vanilla yali egula emitwalo 25 wabula nga mu kiseera kino eri ku mitwalo 5 so nga ate kiro ya kokoa yeri ku siringi 6. Abalimize bagamba nti ntono nnyo boogeraageranya n'ebyo bibasaamu okulima ebirime bino. Sebebe bikatuukirizaaya ekyokubanza kabeeyi sikamulembe ya wabiri wa vanilla yaongeyi netubakwera mu ebbeeyi ekiro siringi 15. Kilo twagiguze emitwalo 5 fresh beans nga mwengevu. Ate n'ekirala obuzibu bulala bwetusanga vanilla omwengevu oyo abako short beans, then baba nga yengedde nnyo abako nono like beans nga zimaze okwengera ennyo ze Twitter split. Kati bwe muba mumugula okufulumya vanilla omulungi nga ine ekijanjalo ekirungi muba muli supposed okujjako those shots obumpimpi. Abalimi n'abasuubuzi ba vanilla wamu ne kokoa era beemulugunyizza ku roadblocks eziri ku nguudo ez'enjawulo nga buli roadblock weeri bagibwako ensimbi nga kati bali mu kusoberwa olw'obutasobola na kutambuza bintu byabwe mu bulambulukufu. Yeah, issues of theft, basically we rely on the bylaws that have been set. The other way that is crude would be fencing around the fields, but it is not possible, as you know that bundibugyo of the land that is used for agriculture, I think 96% of it is used for cocoa. So we can't have all that fenced. But the best way is having the bylaws that keep the villages alert. We have put in place, there's an ordinance in place in regard to cocoa and vanilla theft. And in that ordinance, they formed what they call Wembley, where in each village there is a team that is selected to monitor and to mobilize others to guard against theft. Robert Warusimbi nga yakulira ebyemirimu mu kampuni ya iProved Cocoa Company agamba nti n'entalo eziva ku balumbaganyi bakabinja ka ADF nazo zikoze kinene nnyo mu kuleetawo obuzibu buno. It is affected by rebels. You find that this other western part of DRC, they sell most of their products to Uganda, so happens to cocoa. They sell it in Uganda. The biggest challenge we are facing there is these rebels. We are not permitting the farmers from Congo to bring in their produce. But we thank probably the government that has come in to squash these rebels. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS television. Nene mwesanga ng'embeera eyo erinnyirira mmwe abandi badde balina akatale n'ogula omulimi ku bbeeyi ennungi naye ate ne kitakusanyusa